Eno mujimpere jeno waffe Nareiso eyagenda mu nsiko n'avaayo nga tazadde yadde akaana nga kyekimusumbuwa. Ng'era ye Uganda ayagala giri akomakoola atuuke okugenda mu ntaana nga tagiresseewo wadde kubanga talina yadde omuzzukulu agenda okubaako kyafiirwa olw'okuba Uganda esaanyeewo. Jeno Nareiso avuddeyo n'atugamba nti ku polling station we tugenda okugenda tewali toilet ze tugenda kufukamu, tewali toyi ze tugenda like kukola mususu oba ze tugenda tewali we tugenda kulya mmere. Nyina ebibuuzo byange bisatu bye ngenda okubuuza Jeno Nareiso okuvaayo n'ayogera ebigambo ebifaananako bwe bityo. Jeno Nareiso maama w'ekitiibwa mu 8 ng'Obote abanyigiriza nga munoonya obwenkanya mwe mwapamawa era mwafukawa. Ekyo kibuuzo kyange ekisooka. Jeno Nareiso ekibuuzo ekyokubiri. Obote we yabanyigiriza mu 8 n'ababba akalulu. Mmwe Obote we mwagenda mu nsiko yabategekera ye w'okupama n'ew'okufuka oba n'ebyokulya. Era mmwe njagala mbabuuze eruweero gye mwagenda okupama, gye mwagenda okufuka, gye mwagenda okulya Obote yabategekerayo? Era njagala nkubuuza ekyokubiri. Njagala nkubuuza ekibuuzo ekyokusatu. Jeno Nareiso bwe mwabula obwenkanya mu 8 mwali mukyali baana bato era mwagenda ne munoonya obwenkanya bwammwe mu bumenyi bw'amateeka, kubanga okukwata emmundu ne mugenda ate nga mutta ba civilian abatali bannamagye bannammwe. Singa mwali mutta bantu b'amagye g'Obote tetwaliganye, naye mwattanga ba civilian bannayuganda abatamanyi yadde akasaale bwe mwakwatanga ne mutugumbula. Bwe muba mwakwatanga abantu ba bulijjo ne mubatugumbula nga mulaga okwekalakwasa kwammwe eri Obote yababba akalulu. Obote yabawaako ebbaluwa oba yabawaako olukusa olugendayo okuleba bye mwali mukola? Lwaki bantu mmwe mwagala okulowoozesa nti mmwe bye mwakola mu bumenyi bw'amateeka mwali batuufu? Era mmwe kye mwakola okugenda mu nsiko ne mutta abantu abawera akakadde akalamba mwali batuufu? Naye nga ffe bye tukola tuli bamenyi b'amateeka era tuli bayeekera. Oba ffe bye tukola tumenya mateeka ga ggwanga Uganda? Oba mukitegeera mugezaako tulowoozesa nti eggwanga Uganda likoma ku mmwe? Mugezaako tulowooza nti n'amateeka g'eggwanga Uganda ate galina mugaso? Kubanga ovaayo n'otugamba nti akabokisi obubokisi si ke kasalawo. Lwaki ekyo ekitabo kye muyita constitution temukigirawo ddala lumu? Kubanga mmwe nga mmwe mwagala okukikozesa ate okunyigiriza abantu b'ewansi, naye ng'ate mmwe ebikiwandiikiddwamu temubiwa kitiibwa. Mukigirewo ddala lumu tumanye nti mmwe muliwo, teri abagambako, mukola bye mwagala. Kubanga bw'ovaayo n'otugamba nti akabokisi tekalina kye kasalawo, si ke kasalawo ne we tunaakakuuma. Ana asalawo? Ng'ekitabo ekyo kyennyini kye mwatuwandiikira nga muvudde okutugumbula abantu kigamba nti amaanyi gali mu bantu, era bannayuganda oluvannyuma lwa myaka 5 bajja kutegekanga akalulu banoonyenga omukulembeze anaabakulemberanga mu kweyagalira kwabwe. Kati gwe Nareiso bw'ovaayo n'ogamba nti akabokisi tekalina kye kategeeza si ke kasalawo, ana asalawo maama waffe omulungi? Oyo asalawo gwe muba mutugamba ffenna gwe tuba tuloopera. Nga Obote bw'ataabategekera waakupama mu 1981 n'atabategekera kyakulya n'atabategekera waakufuka, nga gwe bw'oli mutugamba nti ku polling station gye tugenda okugenda tewali waakufuka, tewali waakupama, tewali byakulya. Era gwe anaakugambye nti gwe tugenda okugenda okulondera tuba tugenda kunoonya waakufuka oba tugenda kunoonya waakupama nti tetuwalina, oba tugenda kuba tugenze kunoonyayo kyakulya nti tetukirina. Jeno Nareiso muleke kwewa self importance. Era bwe muba muli bulungi nnyo nti akabokisi tekalina makulu si ke kasalawo, lwaki bannamagye mwenna musituse muyingidde mu kalulu kano? Lwaki temukavaako? Kubanga akabokisi si ke kasalawo, mwe musalawo. Mutuule mu balakisiza mwe musirike. Akabokisi mukaveeko mukeesonyiwe we kaba si ke kasalawo. Lwaki muvaayo okujja okutandika okutiisatiisa abantu ne mutandika okumalangako bannayuganda emirembe? Ebyo ebigambo byonna bye mwogera bya kutiisatiisa na kukangakanga abantu, naye tubalabula. Nareiso tubalabula. Nga we mutaasaba Obote kubawa bwenkanya, nga we mutaasaba Obote kubawa waakufuka na kupama mu 8 ng'abamye obwenkanya ne musalawo okwekalakaasiza mu nsiko nga mutta bannayuganda, nga bwe mutaasaba Obote kyakulya ng'abamye obwenkanya ne mugenda ne mukyenoonyeza mu nsiko paka nga mumugjeeko, naffe tweyongera obbategeeza Jeno Nareiso nti tetuli awo nga tukola bye tukola nti tubasaba lukusa nti bannange mutukkirize
tubajjewo. Bannange tubale tusaba mutuwa olukusa akati tubeeko kye tukola tubajjewo. Nalweiso tetwagala mwewe self importance. Okutulowooza nti mugenda mu nsiko ne mutta abantu kyali mu mateeka. Era olutalo lwomwateeka ku gavumenti y'Obote eyali legit ng'emaze okulondebwa bannayuganda ng'era ekakasiddwa nga bannayuganda bagironze erayidde n'okulayira ne mugenda ne mugiyeekera nti mmwe mwali mu mateeka era kye mwakola kyali mu mateeka. Era ffe bye tukola byonna bya bumenyi bw'amateeka. Okugenda mu kalulu tumenye mateeka, okukuuma akalulu kaffe tumenye mateeka. Nti mmwe kye mwakola mu kinaana nga muli mu myaka gyaffe kyekyali ekiri legit era kyekyali ekituufu. Tetwagala mutulowoozese bwe mutyo. Gye munaakomya okutunyuma obwenkanya, gye mwajja amagezi agaabatwala mu nsiko okulwanirira obwenkanya, temulowooza nti gye mwajja amagezi ago Nalweyiso gaggwaayo nti bannayuganda tebakyasobola kugenda gajjayo. Tugenda kgenda naffe tugajjeyo era naffe tubajjeko. Ng'Obote bw'ataaba wa bbaluwa batwala mu nsiko kumuggyako kubanga akalulu baakakwatamu. Mwekalakaasiza mu nsiko. Obote tebawa waakupama nga ggwe bw'otulangira nti ku polling station zammwe tewali waakupama, tewali waakufuka. Obote teyabawa waakupama, Obote teyabawa waakufuka, Obote teyabawa byakulya, si ye yabawa ebyokulya bye mwalya. Ate Obote si ye yabawa ebbaluwa emuggyako ba ye yabawa olukusa ne gwa ahead emuggyako. Mwakyekoleranga mu olw'obunyigirivu bwe mwali mulina n'obutali bumativu bwe mwali mulina. Gwe ki ekikulowoozesa nti yeeyo llo gye mwakozesa ku myaka gyammwe 15, 13 nti ffe tetugirina? Mwe ki ekibalowoozesa nti mwe mulina entitlement ku ggwanga Uganda nti ekyo kye mwakola kibawa legitimate okutubbalako n'okunyooma ogutabo mmwe kennyini gwe mwewandiikira? Ogwo ogutabo that bullshit nti Simaya Constitution mukijjewo okusinga okutandika okikozesa okunyigirizanga bannayuganda naye nga temukikkiririzaamu. You don't believe in it. Akalulu temukakkiririzaamu. Lwaki mukategeka? Lwaki mukamalirako sente z'omuwa omusolo Nalweyiso? Lwaki temukaleka? Lwaki temukeesonyiwa? Essente ne muzivaako. Why? Mukaleke. Temukakkiririzaamu akabokisi tekalina makulu. And why are you kukategeka? Lwaki mukategeka? Lwaki mutumalako emirembe Nalweyiso? Tubadde tukusaba maama wutuule weetereeze. Kubanga gwe Uganda tolina kye wagikunguddemu, walya n'olya n'okkuta, tolina mwana, tolina yadde omuzzukulu gw'ogenda okuleka mu nsi Uganda ng'emaze okwonooneka nti ajja kuluma oba ajja kunyigirizibwa. Gwe ebibyo ogenda birya ogende nabyo mu ntaana. Kati wandibadde otuleka ffe abazadde abaana, ffe abalina ebyokufiirwa abaana baffe balina ab'okubeera, wandibadde otuleka ne tusalawo ne tukola kye tulina okukola ffe nga bannansi. Okitegeera? Tetwagala mwewe self importance nzi buli lwenda bamunnamagye ng'avuddeyo yeewa self importance okutulowoozesa nti tulina musaba lukusa. Mu olukusa mwalusabani ku mulembe gw'Obote? Mmwe mwasaba Obote olukusa okubawa olukusa okugenda okukola bye mwakola nga bwe mutaamusaba. Tetwagala mutulowoozese nti naffe tulina okubasaba olukusa okubaako kye tukola kyonna. Mutuule wansi bannamagye mwewummuzeeko mulabe ekitwala eggwanga mu maaso, otherwise eryo eggwanga tugenda ddifundamu bwe kuba kulyokya tugenda ddyokya.